The regional assistant to the Mufti of Uganda, Sheikh Ahmed Hamid Wandega, on behalf of the Office of His Eminence, the Mufti of Uganda, Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubaje, with pleasure invites the Muslim community and the general public to the fundraising drive for the construction of Eastern Muslim regional offices. We invite all the regional Qadhi, district Qadhi, imams, political leaders, Muslims and non-Muslims. The event is scheduled for 11th November 2023 at Lupada Budaka district, starting at 9 a.m. The chief guest will be the President of Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Come with a friend and keep time. For more details, contact 0772 461034 or 070 388 2882. Sallallahu alayhi wa sallam. Ye program ibera kumpoza IUFM obuddo. Sheikh Lut Sulaiman Wandera amyuka ssentebe w'akakiiko ka Shura Uganda Muslim Supreme Council yatunnyonnyola ebyafaayo ebyo. Kabijira Shidi Mwanjuzi ate emisomo gyaffe osobola okubanga ogifuna ku mitimbagano gya internet. Kibla Islamic Media bakola kyamaanyi okubanga batutimba. Ate IUFM Facebook pages, YouTube nayo osobola okubanga osanga emisomo gyaffe. Nobanga osobola okubanga osharinga n'abalala oba n'abaana nobanga nabo basobola okubanga bafuna inshallah. Kakati n'omuwulizo omulungi Sheikh yamaze dda okubanga atuuka naye nga bwagenda nga bwamwanjula njagala okubanga mbategeeza nti omusomo gubadde gutegekeddwa edduuku ku muzigiti wano Busajja Bwankuba nga gwakubaawo olw'omukaaga. Program yakyuseemu nga gwakubeerawo ku Sunday. Kisobozese enteekateeka ya fundraising okuzimba office ya Regional Qadhi okugenda mu maaso obulungi ku lw'omukaaga. N'olwekyo basaba omusiraamu yenna wonna w'osinziira okuba nti obeegattako ku Sunday oluvannyuma lwa fundraising okuggwa, then ku Sunday mubeegatteko mu semina eyo etegekeddwa inshallah. Abasomesa bagenda okubeerawo bakulu nnyo okuba nti obawuliriza n'obanga osobola okumanya eddiini yo. N'olwekyo tubeereyo mu fundraising egenda okubeera e Budaka. Tuleete ettafaali okugatta ku nteekateeka y'okuzimba ekitebe ekikulu ekya region wano mu Uganda, ekya region mu gavumenti yaffe ey'obusiraamu. Ate ku Sunday tujje ddooko tusome eddiini yaffe insha Allah taala. Kanjalize mukama wange abe nga batolya ku salaamu era tube nga tusimbulirawo wennyini. Twamala olutalo lwa Uhudi ne tulaba olutalo lwa Badiri ne tulaba byonna results ezavaamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ennaku ezaali 3 ze yamala Badiri ng'ateekateeka ekibinja ky'okuddayo. Nsuubirayo omu ku bantu abasembayo mu kuva e Badiri okudda e Madiina. Awo tutuuka e Madiina zonna enteekateeka zaaliwo. Mukama waffe nga bwe yatunnyonnyola abaali abawambiddwa ne basiiramuka. Kwegamba recap nga bwe yagitukolera saagala kubanga njiddamu sobola okuwabya, wabula katube nga tutandikira awo insha Allahu taala tulabe ekyaddako kyali ki. Naam, faddal. billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma badalu tabdila. Salatu wa salamun yaliqani ila khairil awwalina wal akhirina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah jalla jalaluhu makyatuwadde ekyengera ky'obulamu. Tuyozaayoza buli muwuliriza waffe yenna
ayina ekirungi kyafunye ne tusaasira buli yenna ayina ebizibu byafunye. Allah ajjuludde abaddu be bangi okuva ku lwokusatu oluwedde paka luno olwaleero, naye nga byonna biri mu buyinza bwe. Fa'alu lima yurid, Allah jalla jalaaluhu akola kyaba yagadde. Saba Allah abawuliriza abaffe, Allah atusiime. Amen. Na bonna abafuuka ensonga abawuliriza abaffe okubeera nga batuwuliriza, bonna Allah abasasulemu kye basinga okwagala. N'abatulaba. Neegayirira Allah olw'ekisa ekingi abeere nga ataasa baganda baffe abali Palestine, kubanga bawangaala embeera mbi nnyo. Abapalestine bangi abattiddwa, naddala abaana. Allah bye yawa ku maanyi bagakozesa mu ngeri gye baagalamu, ne bakasuka ebikompola ku malwaliro, ku masomero. Abaana bangi ne bafa, basaalumanya bangi ne bafa. Aba Hamas be banoonya, bambala bulletproofs bazirina, bayina ennyumba rooms mu underground gye batuula, bayina emizinga, basobola okwerwanako. Naye abanaku bano abaana abali mu malwaliro, bantu babasazeeko ebigere, bantu bafa. N'otunuulira Palestine nga basaalira abantu 30 omulundi gumu nga bapanze emirambo, ne basima trench naye nga ntaana, ne bapanga bupanzi abantu abo nga balinga abapanga emiteteme gy'ebitooke, ne babayiwako ettaka. Palestine bwe tuboogerako amaziga gatonnya, naye nga embeera bwetyo bweri. Tusaba Katonda abataase, kubanga ye yekka asobola okutaasa abantu. Palestine basobole okufuna ettaka lyabwe, beddeze ensi yaabwe. Ensi eyo yamanyibwa kuva dda, bannabbi bangi abagibaddemu. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okuvaawo, newankubadde nga nabbi yavaawo nga tennawangulwa, naye yamala newangulwa ku mulembe gwa sahabi Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Eyo tulituukayo bwe tulibanga tutuuse mukadde nga tumaliriza bino byonna ebyo tugenda kubiraba, kubanga Palestine waliwo agyogerako obwogezi naye nga tagimanyi. Naye Palestine tugimanyi, kuba bwe twali mu university yali pepa nga mukola ne mutunuulira enkaayana eziri mu nsi ez'Abawarabu n'ez'Abasiraamu. Era omwe twasomera Palestine tugitegeera yonna. N'olwekyo tubasuubiza nti Allah bw'alibanga atuwadde ku buwangaazi nga tumaliriza bino, tujja kutambula mpola mpola insha Allah tutuukeyo. Allah bali bawadde obuwangaazi, yonna eyo tugenda kutuukayo, era abantu bajja kumanya Palestine na okuva edda mpaka n'essaawa eno. Abaseruganda b'ekitiibwa tubeebaza okubeera nti mubeera naffe, era tubeebaza okubeera nti mwatugoberera okuva ku ntandikwa nga nabbi azaalibwa, nabbi n'agenda nga akula, nabbi n'asenguka okuva e Maka n'adda e Madiina, n'atandika an Islamic State ng'agitandikira Madiina. Bw'amala okutandika Islamic State ya Madiina, ne wabeerawo olutalo olwasooka, Ghazwatu Badr al-Kubra. Nabbi yalulwana, ne babanga olw'obuwagizi obw'amaanyi n'obuyambi okuva ewa Allah. Abaafa baali batono,
abalumbaganyi bo baafa bangi era bangi abawambibwa. Ghazwatu Badr al-Kubra neleeta obuzibu. Bannaffe abaava e Makka baddayo nga baswadde, nga abasajja abaali abanene nga Abu Jahal nga basigadde e Madina kubanga baafiina mu lutalo. Makka nesiriikirira, Makka nebeeramu ekiwuubaalo, abaatuulanga nga batuula mu kunywa emyenge gyabwe, n'abasajja abo ab'ebitiibwa abattibwa e Madina mu Badr. Ebifo byali byereere ebyatuulangamu ashirafu Quraish, ab'ebitiibwa mu Baquraish. Emmaali mpitirivu negenda ne baswala. Abantu b'e Makka abaali bamanyiddwa mu kifo kyabwe ekyawaggulu ne bikyuka, abantu ne batandika okubasekerera ne bafuuka abantu ba wansi. Bwe bafuuka abantu aba wansi ne bagamba nedda, tulina okuddamu twekuŋŋaanye. Ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula, agwa n'asituka, n'agwa n'asituka, n'agwa. Abantu b'e Makka beekuŋŋaanya ne bagamba tuddemu twetereeze, tuyimirizeewo erinnya lyaffe ng'Abakuraishi, ng'abantu b'e Makka. Tuggyewo obuswavu nti Muhammadi abantu bye yalina abatono baatuwangula. Era omusajja gwe bayita Abu Sufyan mutabani wa Harb n'akola ku mulimu ogwo, n'akunga Abakuraishi bonna, n'akunga n'ebika ebiriraanyeewo okubeera nga babeegattako basobole okubeera nti balumba beesasuze. Baatutta tugende twesasuze, erinnya lyaffe lyafa tugende tulitukuze. Si ekyo kyokka, Abakuraishi nga bwe nabagamba ku ntandikwa baali beemanyiriza okusuubula nga basuubulira Shaami. Kaakati olw'okubeerawo Ghazwatu Badr, njagala mujjukire nti Ghazwatu Badr yali ku kkubo eriva e Makka ne liyita mu Madiina ne ligenda e Shaami okusuubula. Kale kiba kitegeeza nti ebbanga lye baleka Abasiraamu nga beegazaanyiza wano e Madiina, ekkubo eribatwala mu kusuubula libeera totally cut off. Abantu bagenda kubeera baavu, bantu baba balina okunoonya akatale akalala, naye ng'ate akatale akaali ak'amaanyi kaali k'Eshaami. liilaafi Quraish ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf. Egyo baali batambulira nga bagenda okusuubula. Kati mu kwekuŋŋaanya okwo Abu Sufyan yasobola okufuna abalwanyi 3,000. Bw'afuna abalwanyi 3,000 n'agaa nti kati bano batumala, kubanga yalina Bafurusaani abalwanira ku mbalaasi ab'amaanyi abo yalinayo 50, yalina Barumaatu bakubi b'obusaale nabo n'afuna ennamba nga teyali mbi. N'agaa nti kati wano tumaze, tuteeketeeke tulumbe. Taata wa nnabbi omuto gwe bayita Abbas mutabani wa Abdul Muttalib bw'amala okumanya nti ennamba abantu bano beekuŋŋaanyizza baweza abantu 3,000 bagenda kulumba omwana wa muganda we Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kye yakola n'asembera n'awandiika ebbaluwa n'agiweereza e Madiina
etuukeewo omubaka sallallahu alayhi wasallam. Era fiilan ebbaluwa yatuuka okuva ewa Abbas. Njagala mujjukire nti Abbas yali omu ku bajja okulwana e Badiri, naye ng'ajja okulwanira mu banne Abakuraishi. Era kyansi yali mbi nti mu bantu be baawamba mwe mwali Abbas. Era Abbas oli bwamuleetebwa nabbi ng'amuwambye, n'amugamba nti onooza amuwambye. Abbas n'agamba la, si ggwe yampambye, abampambye babadde basajja babiri nga bali mu byeru. Era okwo ne kabeera kabonero akaali kalaga nti mu lutalo mwalimu abalwanyi abalala abataali bano basahaba, era be baawamba Abbas. Abbas teyasiramuka, omutima gwasigala gukyali mugumu. Naye olw'okubeera nti kati omwana wa muganda we ali Madiina wano bali bateekateeka okujja okulumba, n'awandiikira nabbi ebbaluwa n'amugamba nkuwa amawulire, abantu beeno beetegese. Okumanya beetegese baakaweza abalwanyi 3,000. Okumanya beetegese balina embalaasi bwe ziti ezigenda okulwanirwako. Okumanya beetegese balina ebitala bwe biti. Okumanya beetegese balina kino na kino na kino na kino na kino. Meseji bw'etuuka ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam, oli newankubadde nga taata we omuto Abbas ne information yagyekengera. Yes, nga tamala gatwala information buli yonna ebeerezze. Kye yakola n'ayita omusajja gwe bayita Al-Hubaabu mutabanyi wa Mundhiri radiyallahu anhu, n'amugamba kwata safaari okwate ekkubo erigenda e Makka, otuleetera amawulire agava e Makka. Al-Hubaabu ibnu al-Mundhiri radiyallahu anhu n'akola mishoni ye, era n'akomawo n'akakasa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, n'amugamba nti abasajja beetegese era abasajja bajja. Nabi sallallahu alayhi wasallam bw'amala okufuna eggulire eryo, yali nkola ye nidhaamu shura, enkola ey'okuteesa. N'ayita basahaba ne batuula, n'abagamba nti essaawa yonna abantu b'e Makka batulumba, naye katukole tutya? Tulwanire mu kibuga munda oba tukifulume, tulwanire ebweru waakyo. Ne batandika okuleeta ebirowoozo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekirowoozo ekikye kyali kigamba nti tulwanire mu kibuga munda, kubanga bwe tunaalwanira mu kibuga munda ffe ng'abalwanyi tunaaba tuli waffe nga tumanyi buli kkoona we liri. Kati bano abatulumbye tugenda kukuba bakube. Naga nti ate abantu abasinga obungi tebannamanyiira kulwanira mu kibuga. Kakati ffe wano tusobola okuba nga tubasingako okulwanira mu kibuga, kati tulwane nga tuli mu Madiina munda. Naye balina bagamba nedda tufulume. Era mu baali baagala okufuluma be bataali mu kulwana kuli okwasooka okw'e Badiri, ne basahaba abalina hamaasa, abalina kwegamba nga bakyagala nnyo kibeerewo, wabeerewo okulwana, abaga ntufulume abantu abo twesange mu kisenyi bya bike ebitala. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiyagala kwawukana n'abantu be, nakkiriza ekyabwe, n'ayingira mu nnyumba n'ayambala ebyambalo bye eby'olutalo. Bw'amala okwambala n'ajja n'agamba nti bannayange twakkirizaganyizza tufulume tugende. Era ne bafuluma ekibuga Madiina
ne batambula naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amobilizinze abalwanyi 1,000 bali 3,000 kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam atambula n'abalwanyi be bwe batuuka mu kkubo Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul omukulembeze w'abannanfuusi atuuka mu kkubo yeekandagga mu kwekandagga akomawo n'abantu abalala 3 kati ababadde 10,000 Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul akomyewo n'abantu 3 kitegeeza nabbi asigazza bamujahidun 700. Shekho n'omusajja si oli yakulembera era abalala beekutulako ku Badiri yoyo Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ye yali akulembera abannanfuusi mu Madina. Kati nabbi asigazza abantu 700 olugendo okwatagana n'abantu 3,000 era nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akulembera abantu be naye nga mu kusooka nabo bwe batuuka mu kkubo bakimanya nti nabbi bamuwalirizza okumujja mu Madina yabadde ayagala an yudafia wa huwa fi dakhili al-Madina ayagala defendinge ng'ali mu Madina ne bamutumira Hamza taata w'omuto namugaa ntukkiriza tuddeyo Madina tulwanire munda mu kibuga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti inna ma'ashara al-anbiya fe bannabbi bw'omala okwambala engoye z'olutalo n'ofuluma toddayo naga tugende ne batambula bwe bamala okuyingira Uhudi waliwo olusozi Jabal Uhud bwe bamala okuyingira Uhud nabbi sallallahu alaihi wasallam yali amaze okukola pulaani ye empanga ye yonna ey'olutalo n'abanga ye kennyini yali commander in chief ng'ekibuga Madina akirekedde Abdullahi ibn Ummi Maktum muzibe yakikuuma kati naddira aba Ausi n'abawo omukulembeze n'akwata bendera ey'aba Ausi gwe bali bayita Usaidu mutabanyi wa Hudayr radiyallahu anhu naddira bendera ey'aba Muhajirun n'agiwa Ali ibn Abi Talib riwaya zaawukana ezimu zigamba nti baagiwa Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Kati omusomi w'ebitabo ayina waanaasanga bamugambe nti baagiwa Mus'abu ayina waanaasanga asaye nga baagiwa Ali. Mulimu okwawukana mu bantu abalipootinga eri abawandiisi b'ebitabo. Kaakati naddira aba Khazraj n'alonda Ubada ibn Samit n'abanga amuwadde omukulembeze. Kati bw'amala bw'atyo bw'apanga ejje lye. Bw'apanga ejje lye abantu ne bayimirira mu layini. N'alonda abantu 5 barumaatu abakubi b'obusaale 5 n'alonda omukulembeze waabwe gwe bali bayita Abdullah ibn Jubair radiyallahu anhu n'amugamba kulembera abantu abo mwambuke kasozi ako. Jabal Uhud bw'oba oyimiridde bwoti nganze bwentudde olulengera mu maaso bwoti. Kati ku mabbali wano we wali Jabalu Rumatu. Jabalu Rumatu ke kasozi nabbi sallallahu alayhi wasallam kwe yateeka basahaba abo 50 abakubi b'obusaale n'abagamba mubeere awo ku kasozi ako temuvaawo.
lwaki bakayita Ruma kubanga kwaliko abakubi b'obusaale ne kafuuka Jabbalu Rumaatu. Era bwe tubanga tugenze e Makka okukola hijja oba okukola umura tutuuka Uhudi, abasiraamu ntubasomesezaawo era akasozi ako tukalinnya ne tukayimirira waggulu kubanga si kawanvu Jabbalu Rumaatu, naye nga kaali so strategic mu lutalo olwo. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yalonda abantu abo 50 nga bakubi ba busaale balungi n'abateeka waggulu n'abagamba temuvaawo, sawaun tuwangudde oba tuwanguddwa, mpaka lwe nabagamba nti muveewo. Ne bagamba sam'an wa ta'a ala amri rasulillah, ekigambo ky'omubaka tukiwulidde era tugonze. Nabbi sallallahu alayhi wasallam apanze layini ab'obusaale 5 bali waggulu, namuli musigaddemu abalala, buli omu akutte ekitala kye. Era naddamu n'abawa amateeka ng'era bwe yakola ab'e Badiri, n'abagamba tewabaawo atandika okulwana okuggyako nga mumugambye nti kati kulwana. Abantu ne babeerawo nga bakuumye ekiddirira. Quraish nabo ne bajja, nabo ne basimba layini eyaabwe. Waliwo omusajja mu Baquraish gwe baasooka okuwa bendera yaabwe, bali bamuyita Talha, mutabanyi wa Abi Talha, Talhatu bnu Abi Talha. Asooka n'akwata bendera. Yes. Naye nga Abu Sufyan yarangirira n'agamba ntubaddamu nti mmwe abantu b'e Madiina, ya ma'ashara al-ansar, mwe ba ansari, lasina ma'akum bihaja, mwesi tubalinaako bwetaavu. Obwetaavu bwaffe twagala bano abaana b'Abaganda baffe bano abaava abeewaggula abaava e Makka betwagala. Yes. Naye ne bamuddamu bubi nnyo n'anyiiga n'okunyiiga. Talha bamuwadde bendera, azunga mu maaso awo bw'ati. Mu kuzungira mu maaso awo, Hamza teyamulabamu. Hamza n'amulumba, n'amuggyako omutwe. Kati ennyumba ya Abu Talha yafuna obuzibu n'ab'ekika kye, kubanga baalinga abantu ba Abu Talha nga balinga be bali ku defensive, nga balinga be bakulembedde olutalo, kubanga abantu 10 oba 11 mu kika kya ba Abi Talha abattibwa, kubanga bendera yasooka neekwatibwa Talha, neva ku Talha nga bamusse neekwatibwa Uthman ibn Abi Talha. Uthman naye ne bamutta, neekwatibwa Abu Sa'id ibn Abi Talha, naye ne bamutta, neekwatibwa omulala. Gamba abantu ba mu famire emu 10 oba 11 bonna battibwa. Ghazwatu Uhud. Era olutalo ne lutambula nga terulina buzibu, lutambula bulungi. Essaawa eno twandibadde tugamba nti nga bw'obuuza abalimu bitambula bitya, akuddamu nti kiriya, byonna birungi. Y'abasiraamu byali bitambula bulungi. Era abashiriku b'e Makka ne bakyuka ne badduka emisinde, ne basaako njabala. 13 zidduka olusanvu. Yes.
badduka emisinde kubanga abaana bano abavubuka bano abaali waggulu ku Jabal Rumat baali bakuba obusaale nga babanoga bunozi ng'omuntu anoga emmwanyi. Actually mwalimu n'omwana nga wa myaka 16 balomita Rafia kubanga nabbi yajjamu abaana abato n'abaleka era mu lutalo olwo Usaama bamugaana okulinnyayo olw'obuto yali muto yalina emyaka ndoza 13 bamugamba agwo okyali bebi soko sigale wakoyonke. Era mu baana nabbi be yajjamu mwe mwali Rafia nabbi naawe ensonga nti oyo yali mulungi nnyo kaana mudarraba fi ramwi baali bamutendeka nga takuba akasaale woowe bitooke bye bigwa niwankubadde nga yali muto emyaka 15 oba 16 naye nga yali sniper mulungi. Era oyo Rafia bamutwala era mu lutalo yalimu era yali omu ku bantu abali ku Jabal Rumat. Abasajja ne badduka. Kaakati Abu Sufyan engeri yapangamu olutalo abantu yabagamba nti ffenna buli agenda mu lutalo taleka mukyala we. Kati abantu bajja ne bakyala baabwe bajja n'ebivuga. Kaakati ng'omuntu ajja kuswala okudduka mu lutalo ng'alese mukazi we mabega. Kati ng'olina kulwana up the last man mukazi wo tebamutwala. Naye byonna tebyasoboka. Okumanya nga tebyasoboka badduka. Kati mistake neekolebwa. Abaali ku Jabal Rumat bwe balengera wansi eno abantu batandise okukwata eminyago ne bagamba ate mulinda ki. Abantu batandise okwesooka ne bavaayo ku kasozi nabo ne bakkeero wansi nabo batwala eminyago badduka. Abdullah ibn Jubair radiyallahu anhu gwe baali balonze okubakulembera n'abagamba bannange mujjukire amra rasulillah ekiragiro ky'omubaka. Omubaka ayina ensonga gye yatulagidde yatugambye nti sawaun hazamna au huzimna wanustuvaawo tuwangudde oba tuwanguddwa wanustuvaawo mpaka nabbi lwana atulagira. Bannange temugenda mpaka nabbi lwana atulagira. Ne bamugamba gwe atayagala minyago gwe sigala. Kaakati sayidi zeeri kubanga bali balina engeri gye baali bapanzeemu olutalo lwabwe ng'oggyeko Talaha okukwata bendera naye baddira sayidi eya ddyo ne bagiwa Khalid ibn al-Walid, ne baddira sayidi ya kkono ne bagiwa Ikrima mutabani wa Abi Jahl. Bonna bakubi balina abalwanyi nga balungi. Kati Khalid ibn al-Walid bw'atunula bw'ati n'alengera ababadde ku Jabal Rumat nga bavuddeko n'agamba ddiru ewedde n'agamba nti songa mbere. Ne bakyuka ne badda okufuna khasaara ennene yava ku ekyo. Situyinza kugamba mu lutalo olwo nti baatuwangula. Kubanga singa baatuwangula bandibadde batujjawo e Madiina ne Uhud twandivuddewo. Naye tebaatuwangula okuggyako nti twafuna khasaara nnene kubanga twafiirwa bashuhada 72 abaafa 72 ku ababiri nga ye Hamza ne Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhuma. Hamza afiirwa mu olutalo olwokubiri ne Mus'ab naye afiirwa mu olutalo olwokubiri.
Khalid yakyuka akomawo atandika okukuba basahaba bafa kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam yesikamu ava wano we bamulabira wano okumpi asembereyo eri agwa mu kinnya omwe baali bamuttira era bwe baamala okutta Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu omuwandiisi w'ekitabo agamba nti Mus'ab baali baagala okufaanaganamuko n'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Kati bwe batta Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu ne bamanya nti basse nabbi era ne balangirira ne bagaa nti kutila Muhammadun, mukyali awo Muhammadu awedde, Muhammadu atteddwa. Kakati ekyokulangirira nti Muhammadi atteddwa kyaleeta obuzibu, lukyagenda mu maaso, abantu bafa. Naye nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bagenda okulangira nti Muhammadi bamusse olwedde nga bamubye amaaso akosebwa, anuubuse, amanya abiri gavuddemu mu kamwa, ennyindo bagikubye eyabise, musaayi gutiiriika, yenna ali mu mbeera mbi nnyo. Ne balanga nti attiddwa. Bwe balanga nti attiddwa, kati abantu ne baggwamu maanawiyat, amaanyi agalwana, kubanga abamu baali bamanyi nti balwana ku lwa Muhammad. Okutuusa Nabbi sallallahu alayhi wasallam lwe yagamba basahaba abaali bamuliraanye nti munsitule tutambule wano tuveewo. Kati basahaba abaali okumpi omwali Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, omwali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, omwali Talha ibn Zubair, banga batalaha leka Talha oli yali akutte bendera y'abali, oli baali bamuyita Talha ibn Abi Talha, naye Talha ibn Zubair radiyallahu anhu, n'abasajja abalala. Actually mwalimu n'omukyala Nusayba oba Nasiba radiyallahu anha, naye yali mukubi wa busaale, era ye yasembera n'abeera kumpi n'omubaka sallallahu alayhi wasallam, nga buli lwalaba asembera bakasaale, buli lwalaba asembera okumpi n'omubaka nga mukuba akasaale. Kati waliwo sahabi gwe baali bayita Anas mutabanyi wa Nadhar, Anas ibn Nadhar radiyallahu anhu, okuleka Anas ibn Malik ne Anas ibn Nadhar radiyallahu anhu, oye yagenda awali Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amuyubirawo omubiri n'assaawo omugongo bw'ati, nga buli kasaala akaba kazze kakuba Anas ibn Nadhar radiyallahu anhu. Era bagamba abawandiisi b'ebitabo nti Anas ibn Nadhar radiyallahu anhu yafa, naye ng'omubiri gwe kwaliko ebiwundu 7 n'omusobyo, ng'ebiwundu ebyo 7 n'omusobyo mwalimu ebyobusaale, mwalimu ebyebitala, mwalimu ebyamafumu. Era abantu be baalemererwa okuidentifyinga omulambo gwe okutuusa mwannyina lwe yajja n'agaa nti nze mwannyina zitasobola kumbula, ku lugalo lwe kuliko akabonero akaliko kwensobola okumumanyira, era ne bamukebera omukono, akabonero ne bakalaba, naye ng'omubiri gwonna gukyankalanye, lwa bitala, lwa busaale, lwa mafumu, naye nga byonna bifuna kudiferinga Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Ateekawo omubiri nga Nabbi ali mu kinnya, Nabbi nga ali wano mu kinnya. Era mu bamu abaayiwawo omubiri mwe mwali sahaba gwe baali bayita Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu,
naye yajja nassaawo omubiri obusaale bukubeye nedda ye teyafiira awo. Kakati Nabbi sallallahu alayhi wasallam basituse sahabi omu bwamulaba n'alangirira n'agamba nti innahu rasulullahi lam yuqtal, nabbi wuuli, nabbi tebamusse, nabbi tebamugamba nti ye bw'osirikako. Abantu baali bamaze okufuna eggulire nabbi akyali mulamu, bantu ne bakyuka ne balwana. Omuntu yakwatanga ekitala n'alwana hatta almaut, paka ne bamutta. Namanya nti nze maze okuripootinga ebyange. Olutalo lwa Uhudi terwali lwangu, lwali luzibu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam mubimu ku byali mu lutalo olwo yayina ekitala ekikye, n'akwatira ekitala ekyo n'abuuza ani asobola okukozesa ekitala kino hatta yanhani, paka ne kijja okweweta. Sahabi omu baali bamuyita Abu Dujana radiyallahu anhu. Abu Dujana n'agamba nti nze ya Rasulallah, nabbi n'akimukwasa. Nabbi bw'akimukwasa, sahabi oyo Abu Dujana n'atambulamu awo ng'azimbye bw'ati akutte n'ekitala kye. Nabbi kyeva agamba nti inna mithla hadha almashyu, okutambula okwo, yughdhibu llaha azza wa jalla, kunyiiza Allah ow'ekitiibwa, kubanga mulimu okulaga nti oli kanyama, olina amaanyi. N'agamba nti illa fi hadha almawdi', okujjako wano bwe tuli. Era bwe yamala n'akwata akawuzi akamyufu n'akamusiba mu kyenyi bw'ati. Yes, Abu Dujana. Era Abu Dujana yakozesa ekitala ekyo mpaka nabbi n'akirabako nga kyewese, naye ng'okweweta si kukikuba ku jjinja, wabula nga kyeweta lwa mitwe gy'abashiriku gye kyali kitema. Abu Dujana. Era Abu Dujana yawangaala n'ekitala ky'omubaka, era yagambanga yeewaananga n'agamba nti nze ekitala nkozesa kya mubaka, ng'era mulwanyi mulungi. Munnange twagenda okumaliriza olutalo olwo, olutalo nga lugaanye 7-2 missing in action. Naye nga abamanyi bonna beegatta nti ensonga ezaavaako okufuna loss ennene mu lutalo olwo butagoberera kigambo kya mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, nga bagamba nti singa baali basigaddewo waggulu wali nga tebavuddeewo, loosi eno teyandibaddewo. Nkiddamu nti ghazwatu Uhudi abashiriku tebaawangula Abasiraamu, okujjako nti abashiriku baabakozesa loosi olw'Abasiraamu okuva ku nabbi waabwe. Era awo waliwo ekyokubabuulirira kinene, butava ku mukulembeze. Bwe lwova ku mukulembeze, ebyo byebizibu ebigenda okubaawo. Tova ku mukulembeze. Era ffe mu Busiraamu naduuru min haythu yaduuru rais, twetooloolera awali omukulembeze. Omukulembeze kasinaga nti ŋŋamba kino kyekyo, ŋŋamba kino kyekyo. Nolwekyo Uhudi twakola loosi nnene, naye nga yava kuba arumaatu, abakubi b'obusaale be baatuleetera obuzibu. Naye nga Mungu asaasira abasajja abo, Mungu abasaasira abasajja abo, kubanga beerwanako. Singa tebeerwanako, osanga abashiriku abadduka bandikomyewo emabega ne baresistinga. Naye olw'okubeera nti beerwanako, abashiriku badduka buddusi ne bagenda. Bwe bamala okudda bawamba akasozi, kati bwe bamala okudda ne bagezaako ne bawamba akasozi. Bamala okuwamba akasozi, abantu ne baggwamu amaanyi,
naye oli olwabagamba nti Nabi Muhammadi waali mulamu n'abaali badduka ne badda agata nabbi bw'abanga akyali mulamu tuyina kufiira kufa naye. Abantu ne baddamu ne balwana. Era waliwo omusajja ebyafaayo bimunyumyako, baali bamuyita Julaibibu ne Jim Julaibibu. Julaibibu oyo Ibn Abi Rafi, Julaibibu oyo yali musajja nga mu butonde nga tawera, yali musajja mumpi, yali musajja mwavu, yali musajja munaku, yali musajja mutono. Julaibibu era najje wa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam namugamba, ya Rasulallah, nga nange nali agadde mpase ku mukyala, naye abakyala buli gwenjogereza nze tanzikiriza kubanga ndi mumpi, kubanga ndi mutono, ndi bubi. Nabbi kyeva amugamba nti genda ewa gundi obagambe nti Nabbi asaba muwala wammwe, naye si amwagala, amusabira nze. Allahu akbar. Omwami n'ayita mukyala we, waye mukyala jangu owulira ono kyagamba. Nabbi abasaba omuwala gwe bayita gundi, naye nga tamusabira ye kenyini nti yensabira, amusabira nze. Ne bamutunulako, musajja mumpi, musiwufu, munaku, talina kyayina. Ne bagamba nti Nabbi genda omugambe ndala kijja kusoboka. Omwana omuwala ali mmanju, awulira abazadde, avaayo abagamba nti ataruddani talaba rasulillahi, mwagala muzzeeyo application y'omubaka, omubaka gyakoze, omubaka kyasaba, mwagala kigoba mukizzeeyo. Nagamba la, munfumbize Julaibibu, falan yudayyani Allahu abada, Allah najja kunsuulirira. Munfumbize Julaibibu. Olw'ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam, Julaibibu ne bamufumbiza omuwala Jamila ow'ebbeeyi. Amuleeta olw'okutaano, olw'omukaaga wabalukawo olutalo. Nabbi n'amukkiriza nti gwe Julaibibu sigala, togenda mu lutalo, sigala. Naye kakati aba amaze okwegatta ne mukyala we, afulumyemuuko yeesibye n'ettawulo, agenda okuwulira nti ekiri e Uhudi kiyitirivu, n'omubaka ayinza okuba nga afudde. Julaibibu yajjayo bujja kitala, alumba. Julaibibu bw'alumba nattibwa. Yalwana, n'alwana, n'attayo battayo, naye ne bamutta Julaibibu. Era Nabbi sallallahu alayhi wasallam yamulengerako. Kati mu kunoonya abafudde, Nabbi n'anoonya nga tamulaba, n'agamba abasahaba nti ufqidu akhi Julaibibu, muganda wange Julaibibu simulaba, munoonyeze muganda wange Julaibibu mu bantu bano bonna abali wano. N'abagamba Julaibibu minni wa ana min Julaibibu, Julaibibu wange nange ndi wa Julaibibu. Ne banoonya bagenda okugira bati ne bamusanga baina alqatla, ng'ali wagudde, nga waliwo abashiriku aba bataano. Nabbi kyeva agamba nti qatalahum
faqataluhu yabase naye ne bamutta Julaibib. So Julaibib bamutta mu lutalo olwo mugole aris liyaumin wahidin lunaku lumu. Mulimu ekyafaayo ekirala, mulimu sahabi mulago bali bayita Handwala. Batira babanga bamuwandiikako mu bitabo bya siira bagamba nti Handwala ghasirul malaika. Handwala malaika gwe yanaaza. Handwala naye yali yakawasa abeera n'abantu be naye bwawulira olutalo naye sho n'afuluma. Bw'afuluma n'alwana n'atta naye ne bamutta. Ne Janaaba Allah n'asindika malayika ne zimunaaza. Era nabbi yawulirwako ng'agamba nti oyo Handwala lataksuluhu almalaika, malayika zimunaaza. Yazze okulwana olutalo ng'alina Janaaba, malayika zimunaaza. So ghazwat Uhud ab'e Makka bajja beesasuze naye era tebeesasuza kubanga era bwabanga baali baagala kuggulawo ekkubo eribatwala e Shaami tekyasoboka. Bwabanga baali basuubira nti bagenda kujja batta abantu bangi okusukka ensanvu tekyasoboka. Abantu baasigalawo ng'abantu tebafudde. Tebawukana batya wano mu lutalo? Be badduka abashiriku badduka finally. Era nga buli adduka tadda totununa mabega weekwata mukwasa kkubo nodduka n'ogenda. Era basahabi baasigala mu Uhudi nga bali mu bokka abashiriku bagenze. Era omuwandiisi w'ebitabo waagambira nti lam yuhzamu lislaamu yauma Uhud, olunaku lwa Uhudi obusiraamu tebwawangulwa. La wabula bwalina khasaara fadiha, bwafuna khasaara. Bantu bakola losi, bantu bangi abafa. Era olutalo olwo lwaleka mu mitima gy'abantu abasiraamu nga beeyongedde okutegeera obubi bw'omunnanfuusi, kubanga Abdullah ibn Ubay ibn Salul yakwatako ebisatu n'addayo nabo, era ne bamanya obubi obwali mu kujeemera ekiragiro ky'omubaka Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era olutalo ne luggwa bwe lutyo nga lufunye casualties naye nga kwokuwangulwa sitwawangulwa kubanga bali ebigendererwa byabwe era finally byagaana okutuukirira. Era nga bazzeeyo e Makka ennyumba ya Abu Talaha era yasigala eyina bizibu, okuggyako nti abantu abamu bagenda okuva mu lutalo ng'emitima giwewedde, nga omuwala ng'omukyala gwe baali bayita Hindu muwala wa Utuba. Hindu muwala wa Utuba taata we ye yali bisimilla okuttibwa Badiri. Yali omu ku bali abasatu, yali omu ku basatu kubanga yavaayo Utuba nevaayo Shaiba nevaayo ne Walid. Nabi sallallahu alayhi wasallam alyoka alagire ja mukwata abantu abo. Hamza n'akwata mu Utuba era n'amutta. Kaakati Hindu muwala wa Utuba mukyala wa Abu Sufyan ajja mu lutalo olwo nga yanoonyaamu Hamza yekka. Era omusajja gwe baali bayita Wahshi yali mukozi ewaabwe nga muddu
Hindu amuwa offer amuga nti njagala kunzitira Hamza kyokka bw'onoota Hamza nga tukuta ng'ofuna freedom. Era Wahshi ayingira mu lutalo nga yanoonya Hamza yekka paka lwe yamutta. Era bwatta Hamza, Hindu n'adduka n'agenda awali maiti ya Hamza, n'ajja yakambe n'amusumulula ekifuba n'akijjamu ekibumba. Kubanga yagamba nti omuntu asse taata wange nange nnyina okugaaya ekibumba kye. N'alayira. Era Allah yamukwatirako, Hamza n'attibwa. Hamza bw'attibwa ne bamuggyamu ekibumba. Kiwubaalo kyali kiyitirivu nnyo nnyo yawma Uhud. Kati ye Hindu n'abeera nti ye omutima gwaweweera, naye nga obusiraamu kwolwo bwafiirwa abasajja naddala abo ababiri, Hamza radiyallahu anhu ne Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu. Ntwawo baafa nnyo. Sigamba nti okufa kulimu enjawulo, naye era abantu baga nti afudde nnyo, babeera nti afudde, abasigadde baafa. Naye Mus'ab ne Hamza abali ba commanders abate baafa nnyo. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam alabika nga ataasonyiwa Wahshi, kuba buli yasemberanga bw'ati mu maaso ge ng'amugamba nti ughrubu anni ya Wahshi, va mu maaso. Yali asiramuse. Yasiramuka oluvannyuma. Yamugamba nti va mu maaso. Era naga nti kullama nadhartu ilayka ya Wahshi, buli lwe nkutunulako bwe nti nzijukira taata wange omuto Hamza, gwe nzijukira. Era Wahshi yajjanga ng'atuula ku mabbali eyo, tasembera kumpi wano wali mbaka, kubanga omulimu gwe yakola yadde nga bamuwa freedom, naye gwakosa nnyo. Olwekyo basseruganda njagala mukkirize Gazwatu Badiri amine Gazwatu Uhudi bwetyo bwe yaggwa. Yaliwo mu mwaka ogwokusatu, era lwe lutalo olwaddirira Gazwatu Badiri. Wa barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Mulizo mulungi wa 93 katonyezemu IUFM. Programu bwetu bwetuse ku nkomero yaayo, tusobola okuba nga twegattirwako wano n'abawuliza baffe wonna w'osinziire, tusobola okuba nga twegattako inshallah ebyafa by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Programu etambula kati wetwogerera. Njagala mmaliza ebigambo byaye ng'abasiraamu bannange mbasaba mu dduwa zaffe, baganda bo ab'e Palestine tobeerabira, bateeke mu dduwa. Bantu abo baganda baffe twawukanya ddiba, bwe tuli baddugavu bo Bawarabu, twawukanya kkala ne baganda baffe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti mathalul mu'minina, ekifaananyi ky'abakkiriza nga bwe kisaana okubeera, fi tawaddihim, mu kwagalana kwabwe, wa tarahumihim, ne mu kusonyiwagana kwabwe, wa ta'atufihim, ne mu kulumirwagana kwabwe, kamathalil jasadil wahidi, bayina kubeera ng'omubiri ogumu. Idha shtaka minhu udhu, bw'okubaako ekiyungu ekikosebbwa, tadaa lahu sairul jasadi, byekuŋŋaanya gwekuŋŋaanya omubiri gwonna, ne guyamba ekiyungo kino ekimu kino bisahari wal humma, n'osula nga teweebase, ebijungo byonna nga bitunula. Eriiso teriyinza kugamba nti gwe ekigere nga bw'ofunye ekizibu fana kizibu kyo, nze liiso kambeere mu mirembe gyange, tekisoboka. Erinnyo nga lyakulumye owulira ddala nga
n'omukono ogutoola emmere ku sowaani ng'amaanyi togayina. Bannange bwe tusaana okubeera. Ekizibu bwe kigwa wano tukwatagane eyewa Allah tuweereze edduwa, kubanga ffe tulina busobozi bunaatwala mazzi e Gaza, tulina busobozi butwala kikompola e Gaza, wabula ebikompola ffe bye tulina eswala bweggwa duwa. Bayimaamu bannange mbasaba edduwa zammwe ez'Olwokutaano muziseemu Palestine. Abo basobodde kunuutu gibawe, Allah agenda kubawa nusura. Era yatandika dda okubawa, kubanga nyina akakiripu ke nawulidde nga Mujahid ali mu lutalo anyumya n'agamba uqsim billahi al-azim, ndayira Allah omugulumivu, nali neebase mwandaki bwe nti nimpulira eddoboozi nga liŋŋamba nti kuba mu maaso waliyo omulabe, aga nti ninsumulula amasasi ninkuba, ŋŋenda okwetegereza nga nzisa abalabe 3. Ani yamugamba nti kuba? Allah yasinga okumanya. So bingi bye bali tunyumiza ebiri mu lutalo olwo, naye nga ffe tusaba kimu nti Allah taasa abantu abo, n'ensi eswaleko, kubanga waliwo ataswala, naye ensi yandiswadde ng'otunulira obwana obuto. Singa abeera nga Kony baamutwala mu ICC, kulembeza abo nabo badde beetaga babatwaleyo, ICC ereme kujja ng'ejja Lwafirika yokka. Amannya nsigadde ndi Sheikh Lutu Suleimani Wandera, imaamu wa Masjid Nuru, omusomesa, director Yusra. Abaana bange mbaagaza ebigezo ebirungi, abaana batandise bulungi alhamdulillah. Enkya bamalirize PLE, tukuume IPLE biidhnihi taala. Tusisinkane bannange Elupada ku Lwomukaaga. Baŋŋambye nti ndi omu ku ba MCs. Tusisinkane Elupada, mpita linnya ku linnya, Sega Kabiji ede Tafaali, era kati kyokola weekweka. Naye kasita ninkulengera Hamza Mataano ede Tafaali, kubanga enkuba weemanyi, omwana waamanyi, enkuba weetonya. Nolwekyo bajjama musule bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah. Yagule emmotoka. Tafaayo. Obaja na piki. Kala muzo bulungi. Allah wenga tukupenda. The regional assistant to the Mufti of Uganda, Sheikh Ahmad Hamid Wandega, on behalf of the Office of His Eminence, the Mufti of Uganda, Sheikh Dr. Shaban Ramadan Mubadje, with pleasure invites the Muslim community and the general public to the fundraising drive for the construction of Eastern Muslim regional offices. We invite all the regional Qadhi, district Qadhi, imams, political leaders, Muslims and non-Muslims. The event is scheduled for 11th November 2023 at Lupada Budaka district, starting at 9 a.m. The chief guest will be the President of Uganda, His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Come with a friend and keep time. For more details, contact 0772 461034 or 070 388 2882.